Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki one kimutawanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeera mu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna. Mbu ate bayitirivu. Naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala, ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Ana yakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala.
Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Akagundi kakano simaye obo yaka ensonga eberamu abaana nze nganze nnuma olazi beda waliwo abantu nga tulina ekisamu ffe kati nze kulira njaga sagala kubyogerako ensonga z'abaana olusogera n'osaasira omusajja n'ogamba nti oba talina busobozi kambere n'abaana bange naye oluusi babeera n'obusobozi kati ate obeera owulira ennaku nnyingi okwata abaana bo bawaayo bagende babeere n'omuntu omulala n'ogamba kambere n'abaana bange at least abaana boy no banabo naye omusajja mukubire oba omutwale ku poliisi oba uwa abeeyo kyawaayo abaana ne bwagamba nti asobola 15,000 muzimu jemu sajja gye bali balina obusobozi bagaana buganyi kulabirira baana ng'ate abakazi eno mubasa kati owulira kusaasira basajja olumu bye bireeta obuzibu oba agamba alina oba talina ekikulu yeegatta n'aleeta ekitonde ku nsi mugjeemu ssente ng'omuntu njagala obufumbo naye tebulabika tebuliiwo kyekiri kye naganzi singa amafunye omukisa nengendawo ku nnyumba ya Mungu ebimu ku bye nnyinza okusaba Mukama kwe kumpa omusajja omutuufu kubanga laavu tetusobola okubeerawo nga twagala naye abantu betugwa nabo mu mukwano oluusi tebabeera batuufu kati olina okisabira ennyo era nawulidde nnyo ennaku ono omwami bambi bwe mbadde muliko Sheita Musuza ng'alaga yali ayagala nnyo omukazi naye n'agwa mu muyaaye kati kiri either way omukazi osobola obba ng'oyagala nnyo naye Mukama n'akusula ku musajja omuyaaye nabalaba wano ne nnaalongo kitone nga mwogera nembeera mu kisenge kyange nensirika neŋŋamba Mukama Katonda sobola funayo omusajja ku nsi n'anjagala n'ampasa kubanga okwagala kwa bulijjo bangi batwagala naye omusajja agenda okuyita nti oli mukyala we asobola okubaayo neŋŋamba Mukama singa nsaba nnyo kuba Katonda bagamba mbuwoosaba byosaba bikola ki obifuna biyinza obutabifunirawo naye osobola obifuna era neŋŋamba muto wange gambira singa tuba tufunye sente tugenda kuwumulwa kuba ekyoba onsabirayo nsabirayo nfuna omusajja omutuufu naye abakazi bakye tumanyi kye twagala omusajja yakuwasa biliyoni ne biliyoni za ssente n'otuuka n'omubuuza nga ffe tunoonya na just akuwa buyimahale ogenda ofumbe nga togenda subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwama ebimuli keeki jubaneere wadde wano tulina oleeta keeki nina keeki mpitirivu ndi muzigaba keeki ebimuli ssente byonna meseji ezinjagaliza amazaalibwa mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Mukama akkirize nammwe abazimpeereza ng'ogamba naakola ntya nze nzekka ataaweereze bantu banaagamba ki nammwe nsaba Mukama essaala zammwe aziddemu nga bwe mwazinsabidde nano omukazi asesa happy birthday thank you ey'omwo mwanzi sijja jjikkiriza essaawa yonna mpa ssente ngenda kuwa ssente pa ssente saagala ebyo bya mumwa ngenda kuwa ssente oli mu bintu bya kisiru olwaleero ensobi baagitukozesa ama baatugamba taliiwo netulowooza toliiwo then kola olunaku ne bateekawo embeera we ey'amangu mangu nga bamu tetuyimiridde nga lwaki obeera toyimiridde watandise ddi okwavuwala nali siriiwo wali oliwa nali ngenze kuziika manyi nali siriiwo omuntu oba onyumya ebintu ti nali nfulumye mu ggwanga nalina meeting gye nnina n'abantu ab'obuvunaanyizibwa kuziika tulekeemu so bannaye kitalo nnyo kitalo ddala ekya Munnakatemba
munnamawulire Sally Elizabeth kitalo nnyo twagala okubeera nga tusaasirako abafamire kosa ne industry yonna at large. Enteekateeka ey'okuziika ejja kuba efuluma naye for now tebannagita kuba tebannaba kumuzza yafiira Canada. Omumanyi Sally? Mbadde nga mulaamu gundi mu film Power Magic. Okay, nze nkozeeko naye emirundi egiwera era bambi nsaba Mukama agumye famire ye n'abantu bonna abamuliraanye. So ndina Sumaiya wano. Waliwo ekiriwo mbadde wano ne meeya n'agamba nti abakazi bakwate abaana babaweeyo gye bakola ki bagambe nange nakyogerako neŋŋamba Nnaalongo nekigamba Nnaalongo Lewisi ne mugamba Nnaalongo yonna chance gy'ofuna okujja mu musajja ne bwe ziba 5,000 zimugjeemu kireme. Waliwo basingo mother nga ye singo mother sajja yafa. Waliwo nga ye omusajja ye kennyini atakyayagala yadde kuwuliza mukyalo mukazi ne bwagezaako. Naye waliwo gwe ng'omusajja agamba abaana batwale mu ssomero bwe riti nkole ki nsasule ng'amaanyi otaddewo mangi wanyiiga ebyabanyiiza abaana tebabiriimu oli awo okutta obusungu bw'ogamba nja kufa n'abaana bange naawe tolina nnyo werekereza bintu bingi nnyo. Bw'aba musajja asobola okukuwaayo kyakuwadde ku baana kikkirize. Bw'oba gwe toyagala kwogera naye funa essimu yonna gy'owa abaana be bamusabenga ebintu abibawe. Ojja nnakuwala nnyo ng'abaana abo bakuze ng'ate banoonya kitaabwe ate taataawe bw'aliba abannyonnyola agenda bannyonnyola his side of the story ate abaana bajja gitegeera. Batandike nsaagala nnyo kwegatta mu nsonga za maama ne taata simanyi byaliwo. Okitegedde? Ensonga eyo ogitegedde? Omanyize Zubeda waliwo ensonga eziri so emotional gyendi nze mbasagala kwogerako badde nkusaba tugireke. Tugireke? Ensonga erimu tugireke. Akagundi kaakano Sumaiya oba yaka ensonga ebeeramu abaana nze nga nze nnuma olaba Zubeda waliwo abantu nga tulina ekisa mu ffe kati nze kulira njagala saagala kubyogerako tubireke. Nanti sooka okkakkane kandi simanyi kikkaabya Sumaiya. Okitegedde? No, ensonga z'abaana oluusi ogenda n'osaasira omusajja n'ogamba nti oba talina busobozi kambere n'abaana bange naye oluusi babeera n'obusobozi baba nabo kati ate obeera owulira ennaku nnyingi okwata abaana bo bawaayo bagende babeere n'omuntu omulala n'ogamba kambere n'abaana bange at least. Abaana bo ino bba nabo naye omusajja mukubire oba mutwale ku poliisi oba wuwa abeeyo kyawaayo abaana ne bwagamba nti asobola 5,000 muzimugjeemu sajja gye bali balina obusobozi bagaana bugaanyi kulabirira baana ng'ate abakazi eno mubasa kati owulira kusaasira basajja olumu bye bireeta obuzibu oba agamba alina oba talina ekikulu yeegatta n'aleeta ekitonde ku nsi mugjeemu ssente. Kale ensonga tetugyongerayo kireke. Kati weekompoze nze tugende ku ndala tukole leero nno Suma bambi leero Suma munakuwavu si ye Nnaalongo waffe ono wa bulijjo leero ogenda piikinga Sumaiya kuba kati munnange ate onoosula ku malaalo. So tulinawo ensonga endala abakazi bagamba obufumbo si achievement ate si buli mukazi nti ayagala obufumbo mbu waliwo bali nga tebaagala bufumbo. Zubeda just abantu beegumya tewali mukazi atayagala bufumbo. Olowooza lwaki omuntu asobola okukaaba nga bayogedde boogezi ku mwana gwe yakera n'azaala ezo ensonga nazirabako nga Shiba azoogera naye golowooza Shiba awulira bulungi okuba nga tabeera ntata wa mwana we. Waliwo omukazi akera ku makya n'azaala omwana natayagala beera ntata wa mwana we. Nze nadde simanyi naye bo bennyini baze mu comment ne bagamba nti abakazi abamu
tebaagala bufumbo. Nze mmanyi omuntu Si buli watuukira muntu. ofuna olubuto omuntu oyo olowooza nga ye muntu omutuufu ow'okubeera naye. Era bino byonna bye twogeramu nze nsobola obbaawo nga siri mufumbo kwekaza. Oluusi otuuka n'olaba nga tekikyasoboka n'oga basajja kambala. Ssuubi lituggwamu. Yes. Naye nga buli mukazi ayagala obufumbo. Nalabye kinene ekikazi ekyasaamu kino ekiwala ekisiru nga kyogera ebyekisiru ebitajja. Kino kiri right. Nga kikompeyalinga Uncle Biko naawe. Kandaba tebigatta. Tosobola kukwata abantu bafumbo abagenda ne basiba n'ennika n'omukompeyalinga ku malaaya gye bazaalamu obuzaazi. Okitegeera tosobola kompeyalinga abantu bali too different. Buli mukazi yenna alina kyemmanyi ne Shiba kuba mukazi musiraamu. Ekigambo kye bayita nnika akimanyi era naye kyasabirira Katonda. Katosobola kuddawo olw'okuba ggwe oli museegu mu bwongo obwo n'otandika okuwa ku magezi ku bintu by'otamanyi. Nawulidde obusungu ne ngamba kati ffe bye tusabirira Katonda atuwe bye twalisabiridde n'abalala Katonda abawe kyokka tuli mu bivuma buvumi kuba kimanyi ogwo si gufumbo. Anti kati ffe tubisabirira ne tubisabira n'abalala. Naye nze abakazi baŋŋambye Sumaye mu comment sections nti abakazi bonna tebaagala buki bufumbo. Waliwo abamu nga bo baagala bazaalamu buzaazi. Kati nze kankubuuza. Nga bo kibafuula contented. Nenga nja kikubuuzaako kuba gwotera wano okwogera amazima. Kati nze ng'omuntu njagala obufumbo. Naye tebulabika. Tebuliiwo kyekiri kye naganzi singa amafunye omukisa nengendawo ku nnyumba ya Mungu. Ebimu ku bye nnyinza okusaba Mukama kwe kumpa omusajja omutuufu. Kubanga love ffe tusobola okubeerawo nga twagala. Naye abantu be tugwa nabo mu mukwano oluusi tebabeera batuufu. Kati olina okisabira ennyo era nawulidde nnyo ennaku ono omwami bambi gwe mbadde muliko. Sheita Musuza. Ng'alaga yali ayagala nnyo omukazi naye n'agwa mu muyaaye. Kati kiri either way omukazi osobola obba ng'oyagala nnyo naye Mukama n'akusula ku musajja omuyaaye. Kati singa oyo omusajja addamu n'agwa mu mukwano n'omuntu omulala omutuufu ajja tegeera nti abatuufu gye bali naye luli yakola loosi n'agwa mu ki. Era nze kyemugamba taggwamu ssuubi abalungi gye bali. Ate n'omulungi gy'ali nga naye anoonya mulungi munne. Naye ekizibu kye tulina nti tetusobola kwerowooza oba kwesisinkana mu kaseera we tuba twetaagirwa abantu abo. So abantu kye balowooza mbu obufumbo tusobola okukola ssente ne tubeerawo nga tetulina basajja. Nti abasajja batufuga ate abakazi tetuyagala tufuga. Nedda buli mukazi olina obukkiriza okufugibwa nawe obeera mugagga nawe obeera olina ssente kasita ogamba nti kwe tebakufuga then awo oba tolina magezi. Olowooza ki ekisinza okuleeta obuzibu Sumaye okubanga kati abawala basobola okudda okwo ku intaneti nga buli alwana weba kulwana couple Sumaye alina omusajja oyo balina omukuba nga abawala okubanga batuuse ku extent y'okuba nti tebakyayagalirako ddala bufumbo abawala abo bamalaaya baagala just bintu byakubeera n'ono omusajja n'oli kimanyi abantu abasinga tebaagala kusetolinga. Abasinga naye manyi ekibaga n'osetolinga bati obufumbo olw'ensonga mu bufumbo obeera nga weewaddeyo. Nze ndi mukyala wa gundi waŋŋamba togenda wano sijja kgendawo waŋŋamba kino tokyambala sijja kyambala tabamu. Kati ogenda n'okolamu obusente ng'olaba buli kivvulo ekibeera mu ggwanga olina okigendamu. Olaba buli kagoye akafuluma mu nsi olina okukambalako. Naye jjukira obeera n'omusajja olina by'oswalira. Abaana ndaba batya nga nemmola ne hamlove mu kivvulo because I'm married. Okitegeera. Naye bw'oba toli mufumbo ogamba nkola binsanyusa. Okitegeera. Kati abantu abasinga batya ekyo baagala kusigala nga beefuga ne beerabira nti twatondebwa ffe abakazi nga tulina kufugibwa oba olina ssente oba toyina. Ate n'abo abakazi abeegumya wallahi tulimba buli mukazi ayagala obufumbo. Era bagenda kukuwakanya. Buli mukazi abwagala. Nze kabeere Shiba yatugamba dda nga tannazaala n'atugamba ye teyeegomba bufumbo teyeegomba mu kuzaala yali anoonyayo ki. Si mwana byawukana omwana n'obufumbo. Bw'ova ku mwana oddawa wali omwana ataagala beera na mama we na taata we. Singa bukya ku makya omusajja oyo n'amugamba nti ngenda kuwasa Shiba agaana. Tasobola gaana because naye essanyu ly'owulira ggwe maama ng'olina omwana wo lyessanyu omwana oba kale
essanyu omwana lyawulira ng'ali naawe nga maama olowooza tayagala liwulirako ng'ali naye ng'ali ne taata we kati olaba otya bwe kibeera ababiri maama ne taata nga mubeera bawo eryo essanyu eribeerawo kati abakazi twegeraawo okubeera abasiru okwebuzaabuza ekituufu kye twagala tukimanyi naye tebinnatuuka butuusi nti kuganza abasajja nabeesonyiwa era nabavaako nze tombo yalumberwa abasajja odda mu kisenge n'okaba n'ogamba yi mukama singa kale nfunayo omusajja nze sinaweza nnaku nnya nabalaba wano ne nnaalongo kitone nga mwogera nembeera mu kisenge kyange nensirika neŋŋamba mukama katonda nsobola funayo omusajja ku nsi nanjagala nampasa kubanga okwagala kwa bulijjo bangi batwagala naye omusajja agenda okuyita nti oli mukyala we asobola okubaayo neŋŋamba mukama singa nsaba nnyo kuba katonda bagamba mbuwoosaba byosaba bikola ki obifuna oyinza obutabifunirawo naye osobola obifuna era neŋŋamba mutewo wange gambira singa tuba tufunye sente tugenda kuwumulwa kuba ekyo bonsabirayo nsabirayo nfuna omusajja omutuufu okitegeera nga kitegeeza nti nnyinza okuba nina bye nsobola okwerabirira okwebeezaawo naye omusajja kinkakatako okuba naye okitegeera okakatwako obba n'omusajja ate nga wuwo so kuno kubanga bagamba nti okuba nakyeyombekedde nti emirembe giri omwo teri mirembe sooka otunyumize kuba gweka gwe twasigaza wano ayogera amazima tewali mirembe gya nakyeyombekedde kubanga nakyeyombekedde kisooka kati nga ffe abakyapangisa olina okusasula akayumbako naye oba mufuma omusajja akola ki akasasula akasendeko ne kadda mu birala nakyeyombekedde ffe tulina abaana baffe olina okulabirira omwana naye wali osaba busabi gundi mpaayo kaneeno ne bakateekawo so obwa nakyeyombekedde bubi nnyo 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 nga gye nkikomeza ekiro eyo mu matumbi kibeera kitya byonna obirowooza n'okuba nze nsobola ozuukuka ekiro ssaawa nga 8 neneekyusa mbadde nina omuntu wange nga nlimbalimba maze naye emyaka nga mbuzaabuza beeraawo n'akulimba n'agamba kanzije n'atajja n'obeera mu mbuliri ng'olowooza gakale singa leero yazze naye era nerera aganyu kitegeera kati ate oyo omuntu naye aba alina omuntu we oluusi oyinza obutamunenya gwatayagala kunyiiza oluusi oyinza obutamunenya ng'ogamba era waaganidde okujja wiiki nnamba omukazi we alabika akola ki naye amwetaaga because nange singa mba mukyala nga nina bba wange era nange naali mwetaaza abiri waka so sometimes simunenya neŋŋamba it's okay so bino byonna byakwekaza kwebuzaabuza buli muntu alina obba mufumbo abamu si bufumbo abamu tebabwetaaga mu bingi nnyo ebyo babeezaawo kasita omukazi omala okukola ssente ate oba okyetaaga ki just kwebuzaabuza so oluusi olaba Zubeda waliyo n'abakazi nga bwayogera bwatyo oyinza obutawakana nga ye embeerazi musajja batono nnyo basobola okuguzigumiikiriza kati omukyala yayogedde ekyekigambo wabeera ne muganda wo osobola omumuwa ng'olinayo muganda wo ng'oyagala awase osobola omuwa oyo omukazi kati naye mwennyini alaba ebikolwa bye teri musajja asobola kwewaayo kumuwasa ensonga lwaki yakeera n'atuula ku ccano ye n'atugamba obufumbo bubi okitegeera so osooka neweekwamu ekifaananyi gwe ng'omuntu nga naawe ogamba naye mubutuufu nange ndabika siri mufumbi sisobola fumbirwa oba olumu abakazi abaana abamu batya bafuga ng'agamba kati nze omuntu abadde yeegamba sima kati oli wekka gwe wegamba kati ŋŋenda wano ŋŋenda wano kati luli olina kati bw'ofuna omuntu olina ow'okutegeeza just abo abantu baba tebakuziba nti mbadde nsaba gendako wano bikyuka ebigambo tebaba na mpisa nga bo okimanyi nti omuntu eyakuzibwa ng'alina empisa ne waba si mufumbo obaako n'obudde bwo bw'ogamba nti zino essaawa mbawaka zino essaawa sibawaka buli abantu nga si bafumbo naye sibo nga kati nze wemba nnyingidde ewaka nze mba ku dduuka ssaawa mu kitundu naye bwe mba ntuuse ewaka neeba bakuyitaani n'oŋŋamba jangu wallahi sivaayo kiki nze nakyeteekamu nti sifuluma kiro era lwe mba naagendako out kubanze nti atambula ne hamlove muwa programu nga bukyali bwa misana nti hamu tugenda gendako wano era ye akimanyi ssaawa zange 4
era nga nawe makulu ontaba sawa nnyo obeera ofuluma ate ekyo kibeera mu mwezi oba mu myezi 3 omulundi ogwa bino bya shows nti gundi kati nga karo kasita nti alinayo kyanja genda ntuulewo ebyo weebityo naye nze kasita sawa zange ziwera nti kati nzira waka ne baba kuyitaani sifuluma era oba musajja ngo badde nkwana olina obbanga ekyo kimanyi tinze bwe nnyingira mu nnyumba sivaayo kitegeeza olina okumpa programu ekulaba nga sinnagenda wange kakitegeeza bwona ofuna obufumbo omwami okyanaagamba omanya abantu batya obufumbo because obulamu bwe babaddemu bwawukana nnyo n'obwobufumbo ate kati nze obwange bwempitamu tewali nnyo njawulo na bwa bufumbo kubanzeweteekako dda control netwala nti nze nina okubeera ewaka netwala nti nina okufumba nina kati siraba byamaanyi ebya bigenda kyukamu just lwakuba katonda nze simanyi lwakyali simanyi kijja naye olina kijja yongeramu okusaba yongeramu essaala gisabe tuula olabe wawo yinza okuba nga okoze ensobi ne bwoba osiriikiridde bwoti ng'osaba bwoti mukama awulya nezo z'otayatudde ekiseera just kyekitannatuuka nze olaba mwogedde ebintu bya seekaawe amugamba omukazi simanya nga amukambuwalira amugamba okomawo ssaawa zinene ekiro nange zenkoma nempulira ennaku nengamba naye banaye abakazi bakyetumanyi kyetwagala omusajja yakuwasa biliyoni ne biliyoni za ssente n'otuuka n'omubuuza nga ffe tunoonya na just akuwa buyimahale ogenda ofumbe nga togenda mubuuza kigambo kati olwaki katonda tamubonyaabonya akuwa buyimahale ogende lwaki katonda gwesimaato kyali ku mikolo minene kati njagazaaki kati wafuna omusajja wo nga nze wanfuna omusajja nangamba tugende nika kyensinga n'okwagala bayira wesaagala musajja w'amasabu wakola mikolo simwetaaga emikolo nkikoze gimala okitegeera kati sikyetaaga kukola mukolo sina gwe nkakasa abantu abasinga emikolo bagikola kakasa seeko oyo omukolo gwe yakola amazima gali nti tetwali tukiraba nga si gwalina okukola tegwali wathe ye yali alina kukola ki omukolo yali alina okukola omukolo nga musaamusaamu ogujja mu ye kyovola omukyala yamulemye n'avaayo nti omukolo gwe yakola ekyamazima omukolo gwa seeka gwe yakola gwali gulaga omukyala omusajja nga mugagga omukyala kyataamanya nti baseeka bano olusi tebayimirira bulungi sente zaabwe si zennyingi ennyo nga zetwalaba ku mukolo baleeta bayimbi buli muyimbi bulimu kyalinga ekivvulu kwaliko abayimbi nkutidde omukolo gwa seeka nga gwali munene gwali gwa buwumbi omusajja obuwumbi okinene okitutte kwaliko bayimbi baaliko naye ekyobuwumbi nanti kati baali bameka tebeza buli muyimbi katugeze asabye miliyoni 5 omusajja yakola baseeka bannange omusajja yakola baseeka seeka akoze emikwano omukolo gwe yakola gwali tegumusaana era omukyalo oyo yafuna ekifaananyi ekibi mu mutima kyova nze njagala omusajja nga mmanyi nti omusajja wange mwavu omusajja wange mufuna mpola tukole dani oku expect era nze wemba sikusobodde nga ndaba obwavu bwo si ye level bugyenjagala nga bususse ku bwenjagala tukireka kuba waliwo obwavu obwa wakatikati n'obwa wansi ennyo kati obwa wansi ennyo bambi sibusobola naye wakatikati seeka waali wamala okubanga n'omukolo gwakola gwa wakatikati naye yavaayo nakola omukolo nga si gwa kiraasi ye omukyala n'ajja mu kifaananyi ng'asuubira okuba ng'afunye omusajja sseggagga kyokka gwe yafuna abambi si bwe biri kati kyova olaba omusajja yamuleka omukazi yamulekawo n'anoonya serebu ate oyo omuwala mukakasa ne serebu gye yaddukidde naye mufu serebu kibanna kubanga yageze kuŋŋamba nti alabye ne serebu mukwano gwange kati oyo serebu gye yaddukidde naye mufu kubanga obulamu bw'abaserebu bulala kye tulaba wano kungulu eri biba birala kati okuŋŋamba nti okuŋŋamba nti gwe wavudde ewa seeka ayina essuubi kuba seeka ayina essuubi nti saawa yonna ebintu bigenda tukola ki kutera ate n'emikwano ate yabadde asinga okwagala omukazi abakazi weesunangako ng'ofunye omusajja nga yasinga okukwagala nekino nkigamba abasajja tumulekeraawo okubeera abasiru nze akibagamba ndi mukazi fe abakazi buli we tulaba omusajja nga atwagala nnyo tumufuula okubanga musiru
kitegeeza ki omusajja nabo wuuliranga mu mutima gwo ng'oyagala nnyo omukazi oyo muleke abakazi pa balina okwagala ennyo abasajja enjagala y'ekisiru yes singa omusajja oyo yasangibwa ng'omukazi yamwagala ennyo teyalirumiddwa bw'atyo ate ako bakubanga omusajja yaliseewo omukazi it is normal ekyo kiri normal omusajja bw'akeera ku makya n'akyawa omukazi it is normal naye tekiri normal omukazi okeera ku makya n'ova ewa omusajja eyakakuwasa gy'otannamala wadde emyaka 2 oba alina bye yalabiddeyo bye tutamanyi nga yalabye kiki ekikunobya w'omusajja mu sipiidi bw'etyo mu sipiidi bwe tanaweza adde emyaka 2 tananaga nti azana myezi 6 ngo kiki ekikujjayo ky'otaalaba at first era nze nemba muganda wo oyo mukyala muzzayo mu bufumbo ku mpaka toyina na excuse gy'oyinza kumpa gwe oli mukazi kyatagumiikiriza abakazi bonna bagumiikiriza ono twalaba omwana gwe baali basiyaganga teyagumiikiriza emwaka negukako n'ogwokubiri n'ogwokusatu kati lwaki otugamba gwe omaze emyezi 6 ovaayo okitegeera so oyo omuwala just yali muyaaye seeka yagwa mu mukazi atali kirasi ya seeka yali y'abano bahajjati ab'ebijala bibi ababeera nga obubungo bwabwe si bubuufu nnyo naye yagwa mu kibanda kati kibanda n'agezaako abajala bibi okakasobola abasi bubuufu tebabeera babuufu sazaamu ekyo nnyabo ekyo nedda sebo luli lugoye waliyo gwe okimanyi naba abakyala waliyo abakyala aba kati zino ze twambadde west wano tuli babuufu waliyo bali gwe ssebo nga sebo ekyo kyambalo kya Mungu butyo bwe tulina okwambala just tetunnatuukayo butuusi tetunnatuukayo butuusi tukyali kano kakaaya naye tusaba Allah atutwale atutuuse ne kujjala bibi naye sigisabanga ng'ojja gisaba just shaitani ekutambulira mu kutawana nze nombiyita nabikoko era wembalabanga ebyo ebikaayo ebinene wembalabanga mbabalaba omukazi ayambadde ekikoko nze bwenkita nti kinene bweki naye somaya twetaagayo nno seeka kati ng'alina kukusomerera majini nedda like seriously oliko amajini nze sikisobola nze muntu olina makafiiri nedda nze muntu ayogera ekituufu kyenaasobola okukola nze sisobola kwambala kikoko ojja kyambala ne bwe nfuna nga nfunye seeka nga seeka gwe nnina nze nno nzamba ndizo zino egye ziziwamu omuntu emirembe olabika bulungi waliwo yaŋŋambye nti woba ogenda ku umura mbu toyina kwambala bukaya we butyo mbu abasajja basobola okukusika mbu ate akakayawe kakuvaako mbu akakayawe kakuvaako byonna byoba osaye biba bikomyawo kati ng'olina kufuna ezo Seka utabanga wa mbugati ng'olina kufuna ebikoko gisomera mu toyi takutwalayo ku nnyumba ya Mungu funa ekibiina ekituufu so seeka musabira Mungu amuwa omukazi omulala omutuufu naye bw'abanga afunye omukazi omulala tapapa tacamuka nnyo buno bulungi bwa feesi buno si bwe bulungi abasajja mwenna bwe mulina onnoonyanga muwasa abakazi osanga omusajja ng'alina omukazi w'omubi ne weebuuza lwaki omusajja oyo yawasa omukazi omubi oyo oluusi aba yalaba ebirungi ebirimu oyo omukazi eby'omunda kati seeka wange oyo yalaba bulungi bwa wano n'amazina omukazi gwe yazina mu kidaala gaali gawina gakuwa sigino yakisusa nedda omusajja yali awutwala omusajja akutwala seeka kakkanamu tulina okubaako nebitibwa wofunanga omuntu nga wakitiibwa yambala ku kitiibwa kye tandika okukyewolako naye omukazi teyeewolako wadde ku kitiibwa ky'abashekkati wadde ekitono kitegeeza n'omukazi seeka gwe yali afunye teyali levo ye era alina okunoonya abaana abamanya eddiini newoba togimanyi nti tewagisoma naye ng'ogitegeera kati nze saasoma ddiini eri awo nti nasoma nnyo eddiini naye ntegeera ki like nina kyenswalira mu ddiini yange bakugambye seeka yagenda okukuwasa katugeze seeka muzaata agenda kumpasa kati seeka muzaata mu bukitiibwa kye yayina nti seeka tosobola kwetiyuula bwotyo weetiyuula aga amazina nga bagambye kabako yakuwasa olaba ddimu natwamwogerako nga yeetinkuula naye omuntu bakugambye seeka akutwala wenna weebambye okoze biki nze eyo kayaka yali yampasigiro nenga nono simulabayo mu bufumbo mu bwongo bwange kwegamba twasanyuka okubanga yawasa
naye abamu twakimanya nti embaga teriiyo, embaga yali yatukakasa nnyo, okitegeera. Ayinza nobanga n'omukazi yamugamba nga njagalako omuyimbi bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, nga ye yabimukaka bambi musajja we. Omusajja Seeko omulamba n'avaayo n'awolereza endongo, n'awolereza lwaki kwaliko endongo. Naye nga manyi lwaki yali awolereza? Omukwano gwe gwali gumukaka. Kati essaawa naso tuvaayo n'atubulira nti endongo mbi, nga akkiriza nti luli yaliko ekijinni ky'omulakazi. Okitegeera. Era kati kyemanyi waanaddamu okukola omukolo tagenda kukuba ndongo bw'atyo, agenda kukola ekituufu. Ne Katonda yakiraba teyakisanyukira. Tosobola bbanga oli Seeka ne weekola ebyo ebintu ku mukolo gwo, Katonda n'agamba obufumbo bwamwe bugenda wangaala. Ffe kale ffe Basumayya mutuleke tukube omuziki because eddiini tetugimanyi. Naye okimanyi nti mbi. Naye nga nkimanyi nti kibi. Naye nze kati waliwo ekintu kye nsobola okukola nze ne siswala because nze akikoze. Naye okimanyi nti gw'olina ky'okola n'oswala. Naye kati teyalibadde Zubeida because gwe abantu 100 mu mmeka bakumanyi, nze abantu 100 be bammanyi. Okitegeera. Ate ekirala, abasajja bw'oba ofuna omukazi, funa omuntu gw'onooso anaakuswalirako, either ng'ajja kuswala olwa famire ye oba olw'omulimu gwakola. Okitegeera. Naye mulekerawo okulonderera abaana be mulonderera ne mugamba nti muwasa. Nze kakube musajja, njagala nfuna omusajja ng'alina ekimuswalirako. Saagala londerera abasajja munasanze mugondi egindi. Njagala omusajja nga nina kye ngenda okuswala nga wena mga nti gwe gundi ono omukazi ajja kwogera kino, omukazi ajja kuswala ewo lwaki n'okitegeera. So obufumbo tubwagala kuba bukyagaana, naye tukusabira. Sima nkusabira ofuna omusajja nanze olunako ayina eddiini naye ng'eddiini ye ya ku mutima. Amiina. Ng'ate agenda gikusomesa. Amiina. N'ogikwagazisa. Amiina. Nze abantu bamanyi ndi mulalu, naye nze siri mulalu. Nze ndi mukazi mukkakkamu, kyemmanyi mwe ababeera nange mukimanyi. Era oli ajja ku dduuka lyange nanga naye okimanyi bwe mbadde nkusubira si bwe nkusanze. Kwegamba ng'asuubira okusanga omuntu omwogeze ennyo, naye nze njogerera wano ku kazindaalo. Naye bwe mba nfulumye ebigambo mba nabitono. So omwami ajja yenna amanye nti otwala mukyala. Amahale atojja genda obisala. Bino ebya poloti simanya tesukka bujuuko, poloti tesukka mpigi. Nedda kati tukanga obisala ebyo nabyo. Anti kati olaba emyaka gye baga nti waliwo emyaka gy'otuukamu nga eyali agamba amahale njagala ga mutwalo gwa $. Waliwo n'amahale g'obusaba nga okusinziira ku bwetaavu obwo oyina. Eka y'ettaka, eka eyo nina gijja ku musajja, naye otuuka ekiseera nga ne eka olaba ogisobola. Kati n'ogamba lwaki ate musaba eka y'ettaka, okitegeera bw'ali aleeta amahale g'aleese. Tulina ogakkaanyaako. Ati bagakkaanyaako naye waliwo abakazi abatuuka nga tebakyakalubiriza. N'amubuuza ggwe oyina mmeka. Nze kati omusajja abajja nti ajja kumpasa nga si mwavu nnyo, bambi omwavu ennyo simwagala. Omanyi lwaki simwagala? Baba n'empisa embi. Omusajja omwavu ennyo aba yeekyawa. Kati akukola ebintu ng'abikola lwa bwavu bw'alimu. Ng'agamba ye maama era nze omwavu nze akoze ne kino, kitegeera. Kwegamba omwavu ennyo atandika okwekkaanya. Nze simwagala. Nali yagadde omusajja ng'ali mu media, saagala musajja mugagga. Sikisagala mwavu nnyo n'omugagga tomwagala. Saagala musajja mugagga. Abasajja bagagga balina akamanyiiro. Katuyagala ani? Ow'omumakkati awo. Azirina tazirina. Naye omugagga amanyiira. Abasajja bagagga. Naye abaana gye bali. Saabuddamu nakaaba. Nze sitole y'omusajja omugagga toginyongera. Akumanyiiza akamanyiiro k'amaanyi. Ng'alabira ddala ye alimu ensi yo yonna yonna. Naye ng'ate bw'otunulamu talina kyakuwadde mu bulamu. Naye ng'alina ssente. N'abantu bamanyi wafumbira omusajja omugagga. Ensi erowooza olina eddooni. Bannange. Naye nga talina kyakuwadde n'eki. Nga ne bw'omugamba nti mpaayo $1,000,000 kale emu.
nyongere ku kino na kino tasobola okitegeera. So kambere ne medium naye nga tutegeeragana. Nabalaba mu show ya Jamikalisha nga muli bulala nali bata asaze weight Jamikalisha ne tuddakawo ne tukulaba abantu ne bantaginga mbu wakoze emikolo nga ndi fancy ko wakola emikolo ntatugamba bambuuza mbu nga tebakulabye mu mikolo ne bagamba oli fake friend tewampisa. nze nali nekubira kalango ka Gomesi nalabye gundi Mary Bata agenda ayina show pozi nagigamba nalabye balunyo agiyimiriddemu. Balunyo amutegese nalabye agiyimiriddemu bambi kirungi ekyo. Serena kijja nakkaaba kiwale nyinza n'okkaaba. Mukama akibeereremu. Mukama amusaasire kubanga balunyo. Omukolo so tegwaliyo kuba nali ngenda kugamba bw'oba onoonya musajja obulanga ennaku zino abantu bwe bakola bonna simanyi lwaki buli bwe butyo. Nsooka kulaga nti byaddala Sumayya bamututte. But you can say it is an advert. But it's a professional advert. Simanyi naye kyajja bwe kityo naye nga kaali kalango. Naye kamwanyuma. Yes, wanyuma nnyo. Kirungi kati balabye Gomesi nti zikunyumira. Ekitegeeza nja kunyuma bazira bazikunyumira. Obulako kintu eki. Musajja. Naye Shamimu nze wenaafuna omusajja. Simanyi. Kubanga nze buli muntu andi okumpi akimanyi nti njagala omusajja. Naye oba nina kizibu. Tewali. Olaba omusajja ayinza okunkubira essimu nga ngamba mu meeting. Ne muwa bulungi program. Naye si mu meeting. Lwaki? I don't know. Sitegedde ogambye te? Omusajja ayinza okunkwana oba katugeze ggwe mukwano gwange ngobadde okimanyi njagala omusajja. N'ofunayo omusajja agamba nti Sumayya nti n'omugamba ninayo mukwano gwange. N'ongamba jangu tumye omiitinga omusajja. Nembawa bulungi programu. Wallahi sijja. Simanyi kimbeera waawo. Naye sijja. Sekoli. Kirabika nagambye ow'amagini. Oba Mungu akutaasa bwenzi. Oba sirabika ekyo ekintu kyakantukako zina. Ekyo ekintu kyakantukako emirundi 3. Nga tolabika? Nga sirabika. Kati omulala gwe nanyigiza ne nga mu meeting mmulabe. Bwe natuuka we mmulabira nga ndaba buli kimu kyalina nkyagala like musiimye ng'omuntu. Then bwe naddayo ewaka n'aŋŋamba tumiitinge wali wayise nakubina nga tumiitinge. Ninga n'omusajja nga apakuse nnyo okuddamu okumumiitinga. Sigenda mu miitinga. Saamu miitinga. Naddamu nampita ogwokusatu. Awezezza kati ndowooza omwezi nga mpita naye simanyi kiŋŋaana. Si nti mbeera busy. Wabula ngenda olaba nga siraba nsonga lwaki mu miitinga. Kyokka nga sirina musajja. Kati simanyi neetaaga okusabira. Gwe kennyini weetaaga kwesabira. Ngezaako okwesabira naye munnange. Sente ozirina ezigenda ku nnyumba ya Mungu. Musaba akuyite. Ndowooza kuba bannange. Kati bwe ntunira abakazi abeesiriwaza mbu era omuntu osobola obbeerawo nga tofumbiddwa. Labitera nga bali mu ssala zaffe bazizannyiramu. Tosobola kuŋŋamba nti ffe tusaba kufuna basajja bufumbo. Nze kyesaagala saagala batamye baana bato bajja bufumbo. And saying nti biki simanyi omusajja wajja ewammwe tekikola makulu omusajja yenna akwagala. Nkugambye kino ekizeezengere kyagambye ngwera okompeyalinga otya bba wa Shiba kuwuwo n'eŋŋamba laba nno lina n'ettaafulu. N'eŋŋamba laba lina ettaafulu. Kati ogamba otya okompeyalinga otya omusajja yakera ku makya naawe amahalege. Me I will never compare my man to any man. My man ye wange. Omusajja wange ye wange. Like me, I cannot compare my man to any man out there. Kuba tebafaanagana. Testi zange siziza Shiba. Shiba ina testi zange ina testi zange. Ate ekyo kikola kyonna kyonna ne ku bakazi bonna. Sumayya abasajja baayagala nze okubanga sibaagala. Testi ye nga ewange. Like oli ne bwoba ofaanana otya ne bwoba oyina mmeka nga me to my test you.
toyisobola kuyita. So I cannot compare my man to any man. Ekirala nze nina grade like nina ekitiibwa kyenneewa, nina principles zange ng'omuntu. Siyinza kuddaawo okugamba nti simanyi n'omusajja bw'ati wa kitiibwa nnyo n'amala ngambako. Nzikiririza. I'm not that kind of a woman. I'm not that. Manyi kyenjagala ne kisaagala. Ne bw'oba nze ndi omuntu omu ku bakyala wano abali mu industry abasisinkanya abasajja ab'amaanyi. Yes, ab'amaanyi. But manyi kyenjagala. That's why nkyalina ekitiibwa kyange up to now. Sobola kumala gagenda na buli muntu nti bannaye basima bannaye ngaalabise buli n'amala ngambako. I'm not that kind of a woman. Ate n'abakazi nga bw'olaba abasajja be basalawo n'agaakaawase. N'omukazi ategeera bw'asalawo nti sumala kati osazeewo ofumbirwe. Oba okkiriza n'ogamba ono ye muntu wange era gwe ŋŋenda naye. So bano bonna abasigadde like basajja nga abalala, I will see your husband nja kugamba omulungi, nja muwa kitiibwa bawa kyali wange. But there is nothing apart from that. Nina owange gwe nasalawo nti yoono. Tetukyali mu kuwanka. Yefe abakyala abayimirira ne tusalawo and bye tuba tusazeewo nga tugenda bigenderako. So I don't want you to be there ofune olwala omutwe gwa bwereere. Don't even totamu kuteekana mu mboozi za layisi kutuukaawo. Yes, our point was clear. Mweyo interview ya Nalongo sirabamu na kibi kyonna kyalimu. Just bantu ovaako kubanga otuvuma bwotyo. But Nalongo alina opinion ye. Makula bw'ajja wano n'ayogera Sumaiya ebintu ebibi, opinion ye. Talina gwavumye, talina gwavodde, azze wano n'agamba ye ayagala obufumbo. Okitegedde? Wenna ali eyo wabweru nga gwe owulira kyayogedde tekikusanyusa. You can still address her naye mu ngeri eri respectful, because igwe kennyini ali mu ku-addressinga abantu. No one has addressed you. Tewali muntu ayinza ku-addressinga because like you don't make news. No one can address you. So respect people n'endowooza zaabwe. If you want to give out your opinion giweeyo nga tovodde bantu, because ejja kuwulikika era ejja kutuuka. You don't need to abuse Zubeda. You don't need to abuse my husband okubaako kyoyisaawo. Byonna abantu basobola okubeera nga babiwulira singa obanga obireese bulungi, because nawe oyina opinion yo. Osobola okuba nga gwe oyagala kugamba nti abawala gye bali abataagala buki bufumbo. Oli mutuufu naye engeri gy'ogireetamu yembi. Nalongo bwe yabadde ayogera yayogedde ki ekibi kimulaga omugane. Nalongo bw'obadde oyogera wano wayogeddemu, naye tebagenda kujjanga muntu agambe nti nze njagala obufumbo. Jjo ogambe nti Zubeda bw'atuula kagulimu. Kati bw'oba wafuna chance n'ogayingira, manya nti gwe kyoba omanya buli kimu kyonna gwakikontrolinga mu ssaawa eyo. Kitegeeza nti omusajja muwe kyayagala, muwe ekitiibwa, mwagale, like mulage byalijje ku bakazi abalala. Kuba woogamba mbu nze kasita natuuka namala nafumbirwa, nze Sumaiya ndi mu kunoonya, waliyo Shamimu anoonya, waliyo Zuula anoonya. Ate abo bonna abanoonya omusajja we asobola obbeegomba. Ffenna twagala kimu kuba mwagala maka. Kati bw'obanga okyalina chance egalimu, please fightingira amakaago. Oli akeera ku makya, nze nawe mbuuza mukwano gwange nti nkyawe bba wange n'ongamba mukyawe, nze nkunyiigira. Ngamba bulungi nti munnange tereezaamu wano oba musajja mubuulirire kino na kino na kino. Okitegeera? Nze nagenda ku makya ne njawukana ne bba wange otaata bonna n'akamuti buti. Nga seebuuziza ku muntu yenna, because bonna benneebuuzanko nga buli omu ngamba bibye. Ensalo ngaayo kati wetwagaliza era nembeerawo paka natuwadde nga kati nkitadde nze nze seebuuzako bayirayo mu relationship, kubanga mba ngenda kukunyigira Shamimu at the end of the day nti kubanga otuuka ebweruga amazima bikunyiga. Kati nze bwe nali nga tubeera nga like tuli tukwatagana, ate kati si bwendi. Kati ntuuka ekiseera ennaku nenkwata mu mutima, singa nali neevumo nagamba omuntu yenna nange avaayo, singa kati gwe neevuma. Ate ffe ate mikwano gyammwe ffe tuba twagala mmwe.
era nze bonojja nga abakuba bakola ki nsooka nefuna emotions twaki bakuba simanyi era bawo mukyayirawo mukyayirawo ne bwemba muddingana fe mikwano gyo bewagamba nti omusajja oyo akuba omusajja oyo akuyisa bubi fe tusigala twanyiigira omusajja nga twamukyawo kitegedde kuba ffe tuba tumanyi nti yali akyonyaani mukwano gwaffe nali mu kivulu bayira nali tuli kugundi nali ngenze okulaba mutoolo jugiza namusuubiza omusakola bambi mutoolo nensangayo omuwala oyo mbutakwagala naye bwe namusiŋŋaana omanyi okuba olw'okuba tayagala Zubeida nandaga nti nante tanneetaaga nanteekako embeera natuuka n'ekiseera nakwata ne microphone nakola statement emu nga malibanali omuntu osobola okukyawa omuntu ali n'owalanirako ne baayogera nabo kisooka abantu bakyawa eryo nayo ddembe ly'omuntu omuntu eryo ddembe lye kati kyakuluma osobola omwetondera ani bambi ngaalabiri waliyo omuntu nga tanjagala nawe omutameevu tammalamu waliyo omuntu nga tanjagala bwatyo bambi okumanya takwagala kyamuluma nga nzize nemulaba yenna waliwo bamuwera kazi nanayoga statement ng'ekoona ffe bwe twamaliriza nagenda nagamba gonanenagamba nalisa nankolako naye otudde ne balabe bange nga sirina mulabe we simulina akuwadde yakintu sisuubira namuwalana era namugamba gonanenagamba kale nze simuwalana sisuubira namuwalana simanyina biraabo bibiri bitya simulinaako buzibu katonda muwe ekisa ekiwona naye kakitegeeza agenda muwalana buli lwamanya yogera ne Zubeida simanyi naye bwe kibanga bambi kimuwenye asobola okugenda mu maaso naye nze kati ate awo ndi muntu mukulu awo situukawo so njagala kuyisa wakalanka Nile Agro Industries Limited balina butto owa packets ow'ebidomola balina no lita 3 balina eŋŋano balina sabbuuni balina ebintu bingi nnyo bikolebwa wano Uganda osobola okubeera nga ate owagira bubu by Uganda build Uganda balina sabbuuni ono ow'omuti balina obuwunga balina eŋŋano balina butto balina buli kimu kyeweetaaga okubeera nga okozesa ewaka so beera nga ate owagira ebintu ebikoleddwa wano tubeere nga ate tusupportinga ensi yaffe ja kubeera nga mbabuulira bingi nnyo because kati ono client waffe mupya tukyajja nga tugenda kuba nga tumujanjawaza paka so gwatanaba ku registeringa mu Little Hijab tusigaza slots ntono nnyo naye nga mwenna abaregisterinze omukama abawe omukisa abaana batandika training ennaku z'omwezi 2 July egenda kuba finals like n'abazadde we bali 27 August so tobeere n'osubya omwana we chance ey'okubeera nga ajja n'afuna ku chance eyogerako n'abantu abalala nayiga ebyo byabadde tamanyi gwe byobadde otya ng'omwana we atyo bikugamba fajja bitugamba era tujja kwogerako naawe ng'omuzadde naawe omuzadde byobadde oyagala omwana wakyusa osobola okubeera nga ate obitugamba nitugezaako munnanga agali awamu gegaluma ennyama tukwatire wamu tuyambe generation empya ejja omwana omuto ali eyo omuwala 20 mpaka ku myaka nga 28 ali ku intaneti buli kyolaba ku intaneti si kituufu intaneti bw'ogigendako labako kyowulira nti ddala kikugasa tofiirwa obufumbo tofiirwa abantu b'oyagala tofiirwa famire yo intaneti kyolina kikyo si kya muntu mulala n'omuntu omulala kyalina kikye si kikyo osobola okugaggawalira ku intaneti ate era osobola ddala okwavuwala ku intaneti osobola okufuuka ow'amaanyi ku intaneti okwo n'ogaggawala ate osobola ddala okugwa oba nga obwavu bwo n'okubonaabonaako kugenda kuba kutandikira ku intaneti bw'osobola okukyuzinga kikyoyagala buli muntu gwolaba ku intaneti aseka naye alina ebizibu so teweemalaamu nnyo olw'okuba olabye Zubeida ng'ali akakoko n'olowooza talina bizibu nina ebizibu ng'omuntu naye sigenda kujja bikulaga n'omulala bw'atyo n'omulala togwa mu nsobi abantu bagula branches za bizinensi abantu
baguddewo amaduuka abaana bakoze interior togwa mu nsobi y'okuba nti tonnatuuka kuggulawo branch yakubiri naye olw'okuba ekitrending nga kya branches ogenda oggulewo branch nga tonnatuuka sente ze balina nnyingi guno omwaka olowooza nti ab'omulembe guno be bakola ennyo okusinga abasuubuzi bedda ate nga abasuubuzi bakyali b'amaanyi paka nakati bakyali b'amaanyi paka nakati ne sales zetukola oba mmwe zemukola tezinnatuuka basuubuzi ze baakolanga kirungi nnyo okuba nti abavubuka bali mu kukola nanti nze kyenjagala okugamba atannakola grand opening kisoboka era gyekiri nti osobola okuba n'edduuka lyo nga tolikoleranga grand opening nga likola si tteeka nti olina okukola grand opening wabula gwazirina ate era osobola ogikola because it is part of advertisement neŋŋamba gwe atannaba kufuna sales ezo kukola grand opening ojja genda weewola okole grand opening naye ng'omuntu eyakwewozesezza alina branches nga 5 because okola grand opening it is part of era osobola ddala okukola grand opening nga tewali kyotimbye ng'otaddewo obuteesi baaluuninga emu n'oteekawo 0 olunaku lw'olusookera ddala olukola ne watabaawo kintu ky'amaanyi n'oyita mikwano gyo nakulaga n'okwata obusene n'obuteeka mu ba-influencer abaana batulowooza nti ffe tetukola bye bakola ku TikTok n'omwana eyaze naŋŋamba mami Zubeda nkoze kati ndi mwaka situunda naye bannange be natandika nabo bali baggulawo na branch zaakubiri oba eno bizinesi ngiveemu nnyingire endala ne mubuuze n'oyo wagiyingira ogimanyi nti ye era byenjagala okukola ne mugaba kati beeramu naye kyusaamu bukyusa nze kati olaba Zubeda nze Mungu ne waba mpadde ssente nnyingi swagulawo branch endala mbuza lwaki nze bakasitoma bange baagala nze ng'omuntu kati jjukira branch endala gye ngenda okukola olina teekayo mwana kitegeeze tegenda kukola ate nga kimanyi buli muntu akolera ku internet kasitoma we ayagala ye ng'omuntu kati opening muggulawo amaduuka gaaki era buli omuze by the way abamu baba batuuse my dear bonna be neebuuzaako bonna abakagulawo teri yangambye nti akola sales eduuka lyeyakozeeko eddala layira kubanga buli ajja abantu boku internet baagala laba ffe bannannyini maduuka ago olina waba atunda bikopo bino nga yabiranga kasitoma wajja ayagala laba eyalanze ekikopo ekyo bwana asangawo Zubeda tajja kugula kikopo ekyo era ajja kukwate kubaddeyo kitegeeza ki kola eno branch yo gy'oba ofuula ekikyoyagala kibeere gikole kyojagalamu kubanga walona baidai walona bakola branches nga ne gyalina esooka tennatuuka ku mulembe osobola okugulawo branch naye kiba kivudde kuki bakiyita batya musingi bizinesi obadde ogikola otya waliwo abantu nga bizinesi titwazeetuuma nga gyeziri nga zikola nalabye wano gundi waliwo omwana yali nga zikola nga ne bwoba toliiwo omakinga nga shuwa nnyo nti ekintu kyokola ne bwoba toliiwo kijja sobola okugenda mu maaso nalaba wano ani Jalya Kikumu yakola video ku TikTok n'agamba abantu bw'oba owulira nga ssente zikumenya nnyo ng'owulira yagala kugulawo dduuka ddala bambi zitereke genda ogulemu ettaka genda ozitereke genda ogulawo branch n'agamba branch eyokubiri emenye kuba yali wali mu kafunda ng'akola Jalya Kikumu ng'ajjuza abantu Jalya n'agenda mutuuka ddala kati atubulira experience weeri atubulira experience bambi ndowooza gyakola ki gyasanga kati ne luli okitegeera kyekyalibadde kiwa omuntu ekyokuyiga kyolaba ne gundi ayogedde ku nsonga eno kanjira nnennyamu okitegeera nze bw'oŋŋamba nti oyagala kugaziya awo nkutegeera bulungi gaziya mu kifo ekyo nkutegeera nnyo naye nti ove wano ogendeko ku kizimbe kyala naye oggulewo ng'okolera ku internet kale tosobola sigala kyekimu kasitooka bawaddira tosobola banagamba nti ate nako tebaakawulira Sumayi yabagambye opinioni ye
oba oyagala ogiteesaako osobola addressinga nga tovuma agambye nti gwakolera ku intaneti nga baclans bo ba intaneti kyandibadde kirungi n'otaggulawo branch yakubiri mweyo bizinensi yo bw'oba ogaziya nesigala nga oli awo so gwayagala okubeera nga amagezi ogatwala atagatutte osobola obutagatwala but don't address abantu ng'obavuma because abantu bo okujja ne batuula wano ewaffe okuteesa bakyajja kati okujjako olina okugula amazzi n'emmere nga biwera kuba amanyi bamukozesa mangi mulimu abantu abavuma nga tetugenda baddamu nakubavuma nga bo twabamanyira bazzolo kati nga tetugenda baddamu era ngenda bwona omuddamu bajja kugamba gwamuzeemu gwamuzeemu okitegeera kate nga fe batulabira mu kiti kirala ate wano tulinawo abaana abawala they are depressed nze si buli omuntu abaana abamu abawala bali depressed beetaaga okuba nga bafiibwako they need counselors abeetaaga okubayambako bayita mu bintu bingi ate tebalina ba mother figure mu bulamu bwabwe kubeera nga bayambibwako abazadde bakola ogwabwe ne babata ne babasuulira ensi kati bambi bayita mu bintu bingi abaana abawala kati kyova olabanza abaana abamu ku intaneti bambi mbaleka bayita mu bingi baliyo tebalina yenna ayamba tebalinaako omuntu anaamubeererawo babeere nti afaanana nga maama mu bulamu bwe anaamugamba nti ate wano osukka gwe buli omu onoomwogerako buli omu onoomubambira you can address people nga tobavuma you can talk to them well era bajja kuwulira but bwotandika ate kasita omuntu ayogera ennyonga eddoboozi alyambusa waggulu ng'ali yekka mu kifo ng'alimu yekka naye nga naye ng'aleekaana bw'ati omuntu oyo otandika omwekengera ayinza okuba mulwadde you cannot be speaking alone mu room ng'oleekaana bw'otyo naye nga n'essimu eyo eddoboozi egenda ddiisamu still people will hear you but you cannot use all that energy ku bantu abatagenda nakuddamu okuvuma so nze nade inamukolera video medical attention ku TikTok ne bane ngamba naye basic ate abantu omanyi tuli balalu ffenna mu ggwanga lino omuzannyo n'agamba abantu yagamba bonna balalu naye buli omu nga ayagala jjalaba omuzannyo bonna balalu naye bwe natuula nze nga nze yagulimu ngawunya amanenama naye okimanyi ffenna tubadde balalu balalu abaguzannye because tebasobola kuteerako heading nti bonna balalu n'osasula ssente zo ojjolayo bonna balalu kitegeeza naawe obaddeyagala kumanya lwaki ffenna tuli balalu buli muntu mulalu just tuli balalu naye so you can my sister you can start addressing people nga eddoboozi liri wansi ebisigo gino n'otagireega nnyo ye woman then you can still start addressing us tujja kuwulira if you want us to change somewhere we can change but in a very good way no she can be with a very good opinion gyayagala okuwaayo eri abantu oba eriffe you can still come to me n'ogamba Zubeda wakyaziza gundi but naawulayo ensonga bweti nenze mbadde nteesa bweti that is fair and very okay and if you want to address Shamim please address me but don't involve my husband yes because I'd love to respect your husband as well because he's a very calm man and I wouldn't want to involve him in anything. Kyenjagala mbategeeze nti oyo omuntu ge balaba musirise nnyo naye atakusinga obulalu okimanyi kisinga olunaku luli kyalumu anko n'avaayo n'addamu omuntu omu bajja kwebuuza tajja kusobola nze nkimanyi yasinga obulalu naye whoever wants to address me nga waliwo ekintu kyoyagala okuyisaawo it is very okay address it because we also address issues here but bwembanga bwe nabadde addressing ensonga siina bwe navumye nti zogwange nga executive media nkyaza abantu they will come here our opinion here igwali eyo yenna ayagala okuteesa ku muntu kyayogedde wale yes address it but don't involve my family nze wendi gweoyagala okwogerako kiba kitegeeza Zubeda yabalemu okukwata yekka temunsobola nzekka mulina okwongerako abalala nalaawo which is very okay bwe kibanga nakyo kibakolera
but still abantu bachajja my sister abantu bachajja abagenda okutuula wano ekyoba okola lya mmere kuta because you use a lot of energy and you will need that energy okutuddamu bo bachajjira ddala and I want you to be well prepared, eat well, drink otuddemu but no one is tewali agenda kuvuma tewali agenda kukakkanya teri agenda kukakkanya family yo era olyoke okuwa opinion yo but nze kyeyagala okugamba don't abuse people abatalina kuvuma naalongo bwoba oyagala kuwaayo ensonga ye ng'oyagala kwogera ku kintu naalongo kyeyayogeddeko kireeta okyogere nga ye bwe yakyogedde naalongo okujjako abantu nga mulina eyo balumiriza omukazi yabagamba ekintu kimu abasajja beetaaga kitiibwa as simple as that n'abagamba okujjako ng'oliko kikyamu tosobola kufumba mu maka nga gwe namba 10 that is not Tedina yali alisaba n'abakazi bemulaba mu poligame nabo si kye baasaba bwe baasaba abeere omusajja ki omu abeere mukyala we yekka naye on the way ebintu bikola ki bikyuka naye era nabo gye bali badde are not happy nga bwe bandikyagadde so omukazi teyavumye talina kibi kyeyayogedde bw'oba oyagala ku address the issues in a professional way. Do not abuse people. Nze nkimanyi era ojja kuddamu ng'onvuma but nze kati ebintu ebinyumira ne ngamba oh she is still young akyalina olugendo luwanvu olw'okugenda no she is still young because if wano ku internet ffe bebayita abakulu kati ffe abantu abakulu tuwuliranga twagala okukozesa obwongo obutono bwe tulina obwongo bwaffe buno obutono twagala tubukozese ayadde alina kyayagala okuŋŋaana naye nze nkakasa nti kati ffe be bavuma ffe basiru but obusiru buno twagala tubukozese abasobola balonde batwaleko because ogenda tutunya generation ejja nga generation ejja mwagala gifeedinga nti obufumbo bubi ekitiibwa kyonna ndiŋŋamba omuwala ali eyo tebabalimba nti waliyo omukazi atasanyuka nga omusajja gwalina asazeeyo naga anzigireka bintu byonna byakwekaza abamu tubikolera bazadde baffe n'ogamba njagala mama wange asanyuke ku mukolo guno but mere fact nti okkiriza maama wasanyuke kitegeeza kyakitiibwa lwaki oyagala maama wasanyukire ekintu ekitali kyakitiibwa lwaki oyagala famire esanyukire ekintu ekitali kyakitiibwa obufumbo bulungi naye obufumbo bulimu ebizibu basaagala bagamba nti ffe abaliyo tulikaweweeva obufumbo nga bwolaba bizinesi wezitwegezaamu buli kiro n'obufumbo butwegezaamu buli kiro but again waliyo ebirungi bingi bwe tuteeka ku minzaani ogenda okulaba ng'obutaba mufumbo n'okuba omufumbo nga obufumbo buwanika minzaani ffe ne tusigala nga tukyabulondawo kyesaagala muwala ali eyo agambe nti ekiri mufumbo tamusuza eyakagendayo bamutadde kisoboka naye ajja funa omulala kyova nagamba abantu tova ku laavu buno we bugaana yingira obulala naye enkomekero yabyo erina kuba muki mulaavu because buli wogaana okuba mulaavu oba buli wogaana okuba omufumbo yeffe bennyininya abali mu kukuza ebisiyaga kati mu ngeri y'okubirwana tetujja kukkiriza muwala kwagamba nti ali yekka buli wonaabeera wekka abatunda duyudo bagenda kujja oluva ku duyudo ogenda funa mukazi munno atandika okuwaanawaana kati otulaga kifaananyi ki katonda yazikiriza omulembe mulamba abaana baffe tubalaga kifaananyi ki abajja okitegeera tugamba abaana baffe nti obufumbo bulungi naye bulimu ebizibu ajje nga amanyi ebizibu nti gyebiri sigenze ku museetwe era omunnyonnyole nti gwe bwolaba tokyasobola bigumiikiriza it is okay you can come out novaayo mu buki but still bwoddamu era ddamu okole ki ofumbirwe togambye nze byantama ntudde wano kati nabivaako endi goolo buba bufumbo nkimanyi mugenda gase buli mukazi nti ayagala obufumbo si biki abakazi ffenna bwe tuba tugenze ku misaalo tusabe nga tusaba okuba abafumbo ate katonda atukuumire obufumbo bwaffe naye kino ekiri ku intaneti ekirwana obufumbo bwe kinaakwata bwe kiti intaneti buli omu nakibiriivingiramu muba muwadde ebisiyaga omwagaanya eno kalica yaffe ey'abaddugavu si bwe tutyo
bwe tulina okweyisa tukkirize tugaane endigoolo omusajja atalina mukazi era omulaba n'omusajja alina omukazi omulaba omukazi omufumbo omulaba n'omukazi atali mufumbo omulaba tetugamba nti abatali bafumbo tebafaayo betugamba be bavumirira obufumbo nti bubi kati olaba oyo yali mufumbo naye si be bali obulungi nnyo iye nga bizinesi bwezitali nnungi nga n'emikwano begitulemye nga nebiki n'omufumbo busobola okugaana naye bwe bugaana tobuvumirira wabula lwana olabe ki ekyabulemesa buno bw'oddako funa buleme kufeiringa ekirala abakazi gye bali abalungi abafumbi abayina empisa abayina omukwano nga bwe kiri ne ku basajja gye bali nga balina omukwano baagala bakazi baabwe basobola okubalwanirira saagala mutandike nabo abantu beyagala mulowooze nti ddogo mbu tekisoboka kisoboka abantu beyagala abantu gye bali obufumbo bukyaliwo n'abaagala nabakyaliwo ate bangi seno kampeni y'okuba abafumbo tetugenda gikkiriza muli bakutuvuma tufiirako but obufumbo webuli bulungi yenna asobodde fumbiro bwolabanga biganye wuwewo kisoboka bwekito kiri propaganda gwetugenda okutambuza kisoboka ewuwo kisoboka nga bwe bagamba nti bagamba bati abalokole simaa weeramirizeeko oba weewereko obujulizi oba biti something like that nti ewange kisoboka bino eyo simanya sipeero simanya kyali kikolimo kuva wajjajjaffe ffenna tetufumbirwa katwala sumaya nawe olina okwejjamu endowooza eyo gy'olimu nti oba kiki ekindiko ekiseera tekinnaba naye ate kisoboka ogenda funa omusajja agenda okukwagala ojja otugambe notugamba bino tobirabangako ogambe nze nali ndowooza ddogo nali ndowooza tebiriiyo nga bituufu gyebiri omanyi kyokkiririzaamu mukama kyakuwa bw'oba okkiriza nti tosagaggawala tosobola gaggawala naye omwava akkiriza nti mwene embeera nsobola okuva ku step 1 nenzira ku step 2 nenyingira step 4 agenda mukwano kuba abakkiriza nti kino kisoboka buli kimu gwe bulinaku weegambe nti kisoboka kijja kusoboka leka bana bali ku internet kumalamu maanyi kisoboka so ffe katubeerekereze musiive bulungi mweraba kati ngenda mu deep politics. Executive Media. Focus, innovate, succeed.